Poliisi etaddewo obukadde bw'ensimbi za Uganda 50 eri omuntu anaategeera eddoboozi erifulumiziddwa mu katambi keetadde akagambibwa nti Kamutemu yatemula abafumbo abaali baakomawo okuva ebweru w'eggwanga nga baali babeera mu bitundu by'Entebbe. Gye buvuddeko abatemu baalumba amaka ga David Mutaaga ne mukyala we Debula Mutaaga Florence agasangibwa Entebbe mu bitundu by'e Lugonjo mu disitulikiti y'e Wakiso ne babatemula mu ntiisa. Poliisi etegeezezza nti akatambi keefulumizza kigambibwa nti amaloboozi agalimu gaakwatibwa kamera enkese ez'omu nnyumba, abantu aboogerwako mwe baatemulirwa era baagala omuntu yenna anaategeera eddoboozi eryo eriri mu katambi agende ku poliisi emuli okumpi agitwalire amawulire olwo yeefunira obukadde bw'ensimbi za Uganda 50. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'ategeeza nti bataddewo n'ennamba y'essimu eya nooti 7669 575918 nga baagala omuntu yenna alina ky'amanyi ku katambi ako agikozesa okubatuukirira. Leero nga poliisi tuvuddeyo nga tusaba abantu bagenda kuwuliriza eddoboozi lino lye tugenda okuteeka ku mitimbagano ejjaffe tubadde tutaddewo ekirabo ekya millions 50. Omuntu yenna anaayamba mu kukwata omuntu ono. Tumanyi nti eddoboozi eryo bwe muliwulira waliwo abantu abamu nga bwaliwulira ategeera nti ono omuntu. Audio ndoza mukawulidde. Mu ngeri y'emu poliisi ekutte abantu 5 abagambibwa okubeera emabega w'okutemula Wayengera Godfrey eyali akulira ekitongole ky'obwannakyewa ekya Compassion International Uganda ng'ono yatemulwa n'omukyala gwe yali atambula naye. Kigambibwa nti Wayengera Godfrey yatemulwa bwe yali ava mu bitundu by'Embaala okudda e Kampala, abantu abaali mu ngoye ez'amagye be baamuzingako ne bakuba amasasi ne bakuba mmotoka ye amasasi agaamuttirawo. Omwogezi wa poliisi Lusoke Kituuma agambye nti baakuttedde abantu 5 abagambibwa okubeera emabega w'ettemu lino nga kuliko ne bannamagye abagombeddwamu obwala nga baakubayambako mu kunoonyereza. Tumusiime Ashraf abasinga we bayita Obadia nga mutuuze wa Kireka ng'ono twamukwatira ku 3 ku Kayunga Road e Mukono. Then waliwo ne sente za Mike okuva e Wakiso ng'ono twamukwatira Obusawuli ward we bayita Kasolo Fahad ng'ono mutuuze wa Nabweru, olumu bagamba abeera Nabweru, olumu abeera Kireka. Sergeant eyadduka mu magye we bayita Sergeant Muhammad abasinga bamuyita Jetli, mutuuze wa Kagugube era nga twamukwatira Wandegeya. Waliwo ne Kopolo ow'amajeera naye ng'ono akyasavinga we bayita Kopolo Mugabe era nga twamukwatidde Wandegeya. Ebyo nga bikyali awo poliisi mu Kampala ekutte omubaka omukyalo owa Kampala Shamimu Malende bw'abadde yakakomawo okuva mu ggwanga lya Kenya gy'amaze emyezi 7 ng'ajjanjabibwa. Shamimu Malende kigambibwa nti akwatiddwa bw'abadde agezaako okuyingira mu Kampala n'ekibinja ky'abawagizi be kyokka nga tafunye lukusa okuva eri poliisi. Malende waakomeddewo mu ggwanga nga wabaluseewo olutalo lw'okulwanira kaadi mu kibiina kya NUP ku kifo ky'omubaka owa Kampala nga kaakana akivuganyako ne sipiika w'ekikolwa KCCA Zahara Mala Luyulika. Ono bw'atuuse ku kisaawe Entebbe ategeezezza nti akomewo mu ggwanga okwongera amaanyi mu kulwanirira abasibe abali mu makomera ddala ba NUP n'abo abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka nasazeeko enviiri zange zino zonna ng'emuziraba era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalagasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebalina misango gye badduza abantu. Wakati ng'omubaka oyo Malende akwatibwa, poliisi ekubye omukka ogubalagala mu bawagizi be ne babuna emiwabo era nga kitegeerekese nti ono oluvannyuma lw'okukwatibwa kaakano akumibwa ku poliisi y'e Katwe.
Amaka g'obwa pulezidenti gatangazizza ku mutemwa gw'ensimbi omukulembeze w'eggwanga ze yayongedde mu buli muluka oguli mu Kampala mu nkola eya PDM okwawukanako n'obukadde 10,000 obugenda okusigala nga buweebwa abantu mu miruka egiri mu byalo. Mu kiwandiiko ekitongole ekyasoose okufulumizibwa ekyafulumiziddwa omukulembeze w'eggwanga kyalaze nti ensimbi za PDM mu miruka gy'e Kampala zirinyisiddwa okuva ku bukadde 10,000 okudda ku bukadde 13,000. Wabula amaka g'obwa pulezidenti gafulumizza ekiwandiiko nga geetonda era gategeezezza nti omuwendo omutuufu Pulezidenti Museveni gwe yalagidde gufulumizibwe ziri obukadde bw'ensimbi za Uganda 300,000 nga zino zigenda kuweebwa buli muluka oguli mu Kampala mu nteekateeka eya Parish Development Model. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa Sabbiiti ewedde we yabadde alambula enteekateeka eya PDM mu Kampala yakizudde nti abantu abali mu Kampala bangi nnyo bw'ogeraageranya n'abali mu byalo era bw'atyo n'asuubiza okwongera ku nsimbi mu nkola eya Parish Development Model eziweebwa emiruka egiri mu Kampala. It's not enough. Yes, tukkiriza nti ssente zankubadde zijja naye kirabika bambi tezimala. Especially in the town here. Naddala mu bitundu eby'ebibuga. Where the population is big. Ebitundu eby'ebibuga omuli abantu baffe abangi ennyo. We are going to increase more money for the town. Twagala bakakasa ssente za PDM tugenda zongerako naddala mu bitundu eby'ebibuga. Because there are more people there. Mu mbeera y'emu n'ensimbi obuwumbi 5 omukulembeze w'eggwanga ze yasuubizza okuwa abavubuka mu ghetto eziri mu Kampala beekulaakulanye yalagidde nti nazo zitandikirewo okubaweebwa. The money I am going to increase for the ghetto will start immediately. I'm going to increase that money, the 1 billion per division for the ghetto. It will start immediately. Now the other one of the PDM, I'll have to discuss with the cabinet to see when it should start. Then we shall announce it. Already it's a bit of money. Poliisi ejjinja y'Ezobe n'abawagizi b'abaali mu kamyufu ka NRM mu kitundu kya Jjinja West kya Jjinja South West nga bazinzeeko yafeesi za NRM ejjinja nga beekalakaasa nga bawakanya ebyavudde mu kulonda okwabaddewo Sabbiiti ewedde. Bano okubadde Eric Sakwa, Dani Kano ne David Talenga n'abawagizi baabwe bagambye nti gwe baalangiridde ku buwanguzi Moses Grace Balyeku yabbye obululu saako okupangisa abacuba abalemesezza abantu okulonda. Kati akalulu ka Jjinja South West keetabamu vulugu n'obubbi n'obunyazi. Twali abantu 4 abali mu kalulu ako. Abantu 3 ife twali nga tukolera ku mazima nga tetwali n'abayaaye naye owookuna eyaleetera ddala furu ku mutima. Bakagwa abali kumpuliriza Abannayuganda n'okusingira ala abasoga baife ab'eddinda bikwenda okubategeeza nti akalulu akaaliwo akalondebwa nga 17 olwokuna wiiki eyeweire ate tukabala nti kaali katu. Abasoga bano baagala ebyalangirirwa bisazibwemu olw'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM kaddemu okuteekateeka okulonda okulala. Bano beekalakaasizza ku nguudo z'omu kibuga Jjinja nga balaga obutali bumativu era bawakanya ekyabalyeku okuweza obululu obusukka 9 nga bagamba nti talina buwagizi mu bitundu ebyo. Wabula akulira ebyokulonda mu bitundu by'e Jjinja asabye bano okubeera abakkakkamu nga be bongera okwetegereza embeera. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe ery'okuwawaabira omusawo agaanye okukongerayo mu ddwaliro eddala ojjanjabibwe nga munnamateeka Kassim Ssekalema bw'annyonnyola. Singa ye azuula nti obujjanjabi bwasobola okuba omulwadde ono tebusobola kubeera nga bumusuusa bulungi obulungi bwonna bw'aba baalina oba obulwadde obuva mu muluma waddembe okubeera ng'amulagira agende anonye eddwaliro erisinga ku lirye abeere nga ajjanjabwa okutuuka bw'awulira ng'ateredde ddala. Era singa omusawo ono alaga ajjalira obuvunaanyizibwa bwe obw'okubeera ng'alagira omulwadde oyo yeeyongereyo mu ddwaliro erisingako ku lirye mu bujjanjabi n'amala abeera nga afiira mu mikono gye oba n'abeera ng'afunibwako obulemu obusinga ku bw'abadde nabwo nga mu kujjanjabibwa olwo oyo omusawo avunaanibwa mu mateeka era bwe gumukka mu bibi ye n'eddwaliro ly'akolera babeera balina okulirira omulwadde oyo sinakindi naye okusazibwamu empapula ze kwabadde akolera omulimu gwe ogw'obusawo.
Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Kigalama Kiduukulu ekisangibwa mu ggombolola y'Emyanzi mu disitulikiti y'e Kasanda. Omusajja ateeberezebwa okuba n'ekikyamu ku mutwe bw'atemudde omusumba w'abalokole. Omusasu waffe James Kana Sebuguzi y'ayina ebisingawo. Pastor Julius Tugume kati ye mugenzi ng'onabadde asumba kanisa ya Lazarus Pentecostal Church e Kigalama Kiduukulu mu ggombolola y'Emyanzi mu disitulikiti ey'e Kasanda. Kigambibwa nti omukiro nga zoolekera okuwera ssaawa nga 6 ez'ettumbi omusajja ateeberezebwa okuba nti yabadde n'ekyamu ku mutwe kyokka nga tamanyikiddwa mu kitundu kino yazze n'abako omukyalo omu gw'asooberera afumba emmere ekiro n'amubbako akambe n'ayagala okukeefumita. Abatuuze wakati mu kuyandayanda okutaakiriza omusajja ono obuteetunga kiso ne Pastor Tugume we yajjidde ne yeegatta ku batuuze bano kyokka ebyembi omusajja ono n'asoberera Pastor Tugume mu mugongo. Ono yaddusiddwako mu kalwaliro akabadde okumpi kyokka ebyembi nasso omukkago ogw'enkomerero nga zoolekera okuwera nga ssaawa 10 eyo nga bukya. Abamu ku batuuze ababaddewo ng'enjege negwawo okubadde Sitoleko Nixon ne Muyombya Edward boogeddeko ne radio CBS obujjajja ne batunnyonnyola embeera nga bwe yabadde. Byafudde babadde bamuyita Musumba Tugume Julius. Omusumba oyo abadde musajja mulungi nga muna business alina mobile money atunda ne buno obukubu abachina okukubo wennyini nnyini. Era mu kubutunda wennyini nnyini ekikanga bakyavudde yavudde ku mulimu genda okukwata omulalu yabadde akutaakaso. Accident we yajjidde nga bafumi omulalu yadde ng'omulalu kale omuntu ono alabika nekulabika era alabika mulalu nga yafumise Omusumba Tugume yabadde wano kati yayagadde omukwata mbu yadde n'akambe mukugiraawo kumutaayiza bamuggyeko akambe musumba we yajjidde ayagala okumukwata n'amukuba ekiso mu mugongo. Poliisi y'e Kasanda enkya leero ezze n'eggyawo omulambo gw'omusajja wa Katonda ono n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro y'e Kasanda nga n'omusajja ono ateeberezebwa okukola ettemu lino mu kiseera kino yakwatiddwa dda ng'akuumibwa mu kaduukulu ka poliisi Emyanzi nga mu kiseera kino okunoonyereza kutandise ab'obuyinza okuvaayo n'alipoota ejjudde. Ku lwakya 8 CBS FM y'obujjajja James Kana Sebuguzi ndi mu ssaza lya Nnyini mu Ssingo. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Tom Senkungu annyonnyola maama by'alina okukola nga muzito omuli n'obutakozesa bitamiiza. Omukyala yenna bw'obeera olubuto waliwo embeera omuntu olubuto z'atasaanye kweyisaamu empisa embi ziyinza n'okukwatirawo omwana wo. Omukyala talwana, tanywa mwenge, tanywa sigara, tanywa mmindi, tanywa sisha ng'ali lubuto. Yambala bulungi, si kwambala bukete n'okunama ng'oli lubuto. Omukyala w'olubuto alina kulya bulungi, alina kuliira mu budde, ate olina okulaba nga oteekawo embeera ey'olutindo olw'omukwano olulungi mu makaago n'abamakaago n'eri omwami. Abasuubuzi abakolera mu katale ka St. Bali ku ddembe akamanyiddwa nga Owino mu Kampala bazzeemu okuddukira eri omubaka wa gavumenti mu Kampala abataase ku bantu abali mu kutaataaganya enteekateeka z'amasannyalaze mu katale ako. Gye buvuddeko RCC Asiimwe Muhindo yateekawo ttiimu y'abasuubuzi bakolaganire wamu ne kampuni y'amasannyalaze guruupu okutereeza embeera y'amasannyalaze mu katale ako, wabula kirabika nga bikyaganye. Wabula abamu ku basuubuzi bagamba nti waliwo abantu abalemesezza enteekateeka eno kwe kwekubira endulu eri RCC abayambe ku kizibu ekyo. Amanya nayiga Baisha omu ku basuubuzi b'omu Owino gwe balonda basatu. Nga kuba twava mu kisaawe nga ennaku z'omwezi nnyanga iddiaze RCC n'abantu abalala bonna abaliwo ab'obuvunaanyizibwa n'ab'obuyinza nga enkya tugenda muwa ku ripooti okumanya sofa wawe tuli okugeza akatale kayimiridde katya kubanga ffe tulaba essaawa zino tewali nnyo buzibu balwana masannyalaze guruupu egezaako okuwaayo ssente naye ffe tugiteekako embeera tiz'okuŋŋaanya zonna ziteekeyo si byebiri nti ate kuŋŋaanye zino nsooke ntooleko bwe nti kubanga mazima tubadde n'ebbanja lya ssente nnyingi tubadde n'ebbanja lya miliyoni 184. Amannya Yiga Juma omu ku basuubuzi mu katale ka St. Bali ku ddembe gwe